Java Hit Media Banodala Java Hit Media Sharif, chairman to be Nasana Ganda straight out. Tulimba anirule ngatogenda sobola tukwasaganya. Twina mwe mitwe bigumu ogenda tukwasaganya otya ngatotuletedde kuwalana. Kwaniriza wano ku Java Hit Media gano ge mawulire agabadde mu kitundu gy'otabadde ng'okugakutuusaako nze Hanifa Ahmed. Oyo gwe mulaba atambula yeesimbibwa Ntogo ng'amaliridde okubeera chairman w'abavubuka mu kitundu ky'Enganda Nansana ng'alaba ye yekka asobola okutwala abavubuka b'omu kitundu kino mu maaso. Kubaza aba Java Hit Media abasaze okuba bageto yitinga fomukisa okulaba batulabikako mu mawulire. Abasinga tebabikola mwana basigale bagenda kuba corporate mukaboka fete batukyalira mwana tungate naffe tubisobola tebyazalibwa eri bobo kaboka twadi bamanyidde nga ghetto youth the only person ne munange chenyizo mugamba sawa zino be more wise not because I was born wise but because I learned from my previous mistakes. Yensonge soka ndi mugezi nnyo munange sawa zino sirwa kuba nti nazaliwa ndi mugezi wabula agize nnyo okuva mu nsobi ze nakulidde mu ghetto mu bitundu by'e Nansana ensonga nnyingi ez'enjawulo ezimuwaliriza okwesowolayo okukiikirira abavubuka mu kitundu kye. Bangenda kumala ebizibu by'abavuga booda ambuziza mbataddewa bo banawulira nti we baagala bo banawulira nti we baagala ensonga zigonjoddwa era banne bakola nabo omulimu gwabwe baleese buti kubanga bafunye agenda bakiikirira ku kabineti yaffe munange nga omulimu gwe bakola agumanyi ebizibu byabwe abimanyi endowooza generator negenda sekretary general munange ebeekolwako bukolwa mulonzi wange munange muganda wange ghetto youth munange nkyebaliza Katonda okubanga akuleese neogera boda bangi abaali tasobodde kujja. Yalukeereza Nkokola okubuuza ku balonzi be wamu n'okunoonya akalulu ng'ayagala abatuuze b'e Nansana bamuseemu obwesige akiikirira abavubuka mu kitundu kino wano nga we yagwiridde ku mukadde amuzaala naye n'amusaba akalulu era n'amusuubiza okukamuwa. Obubbi obusuukiridde mu kitundu ky'Egganda nga kino kiva ku bavubuka abatalina mirimu wamu n'abavubuka okuba nga tebalina gwe balabirako anti bannabyabufuzi be balonda tebava mu bikomera byabwe kwogerako gye bali. Ze zimu ku nsonga ezisuza Musaayi Mutono Sharif Kakooza nga teyeebase olw'obulumi bw'alina eri ekitundu kye. Agize nnyo okuva mu nsobi ze nakola ez'emabega ze saagala muto wange ng'ono Mavini abe ng'azikola zimwononera obulamu kuba naye bageto iti bannange bangi nga naye abakola ensobi ng'ezo munayeka twenda bange n'abasajja nsobola obagamba nti munnange muganda wange seegenda okukola sobi ensobi si nnungi komanda sobi egenda kukola n'obulamu bwo era teweeyita kino tokola kino ne mugamba nti katonda teekamu ekyo ekiti ensi egenda kujajinga bwoti so kati nganze omukulembeze waabwe eyasookayo amanyi kyekitegeeza okwonoona obulamu bwo olabye kuba boonoona nzize mbakakase nti muli bamugaso eri eggwanga ekifaananyi kigenda kuvaawo munnange tekigenda kuddamu kulabika mufe abavubuka. Ono afunye omukisa oguwayaamu n'abavubuka bagenda okukiikirira era ne babaako ebibuuzo bye bamubuuzizza. Java Hit Media Neddoboozi bampita Nsubugayiza ku mutuuze w'Uganda Kamukamu. Kati nze ng'ekinnuma ku kyalo kino tuli bavubuka okimanyi kyalo kuno kati ffe abanyumirwa ebyemizannyo nga naawe oli munabyamizannyo tetulina buli omu asobola kugirayo obusobozi bwe ebisaawe babitunda tigwe muli babondya ebisaawe babisenda biki obimanyi byonna byonna twagala bintu naye tuba tunnyuse naffe tusobole okutufa ebitufuulamu bizi. Ku nsonga eyo ku kabineti yange eyakwasa institutions avunaanyizibwa ku byemizannyo byonna era ensonga ennuma nnyo bulemera nga tuyakya tetulina kasaawe betwalonda ekisanyi tweddemu abalaba talina kye yakola so ensonga eyo girowoozaako nnyo. Amanya n'eddoboozi Denzo Watts Uganda. Ekibuuzo kyange nina kimu ate gwe nvaawo bale gyala mubuuza kazo tukiikirira abavubuka ebbula ly'emirimu tebagenda kuddamu eragalagala binaakendeera nagambye mu mboozi yange I'm really a ghetto youth
from the core of ghetto to the world. Kitegeeza buli mbeera yonna ghetto youth aliyo gyayitamu njimanyi era nagiyitamu. Ebyo biragalagalaga kyangu kyakyusa muntu munnange. Tekyetaagisa poliisi kusiba mwana mbwe mukute nedda ssebo kubanga yali abiyiga yasooka mukwata. Amanya gange bampita Lubowa Lwiganya era ngenda mubuuza ku bibuuzo ki kyatwetedde ffe ng'abavubuka kyagenda tukolera eno egganda ebirala nga kitengera okukola abavubuka bakuno amalwi ghetto yo kitegeeza nvudde wansi mu ghetto njala kulaga nsi mu bisoboka era omuvubuka alina asobola okubikola. Ebibuuzo sirina bingi nina bitono nnyo kati ngafe abavubuka muganda wange. How are you hoping as in to handle we kuba tulimu ba unruly nga togenda sobola tukwasaganya tulinamu emitwe emigumu ogenda tukwasaganya otya nga totuleetedde kuwalana. Mpulira essanyu nga muganda wange amudde ekibuuzo ng'ekyo kuba yakimanyi bwe kiba nga oli unruly. I'm the real bad man. Yeah. I'm the original unruly. Bwe kiba nga kiri ku ekyo muto wange kyagambye era mpuyanye essanyu kyenyiza omugamba kiri kimu from the core tulina balime bolaba alisi ku 90% we are inspired by me. Nga ngambye ddala kuba boxer kubina ebyalo byaffe kubanga baboxer fe tukyasinze okuba nga tuli ba unruly. So kiba nga kikwatako eyo ensonga I'm the original unruly. Eyo nsonga ntono nnyo era nja kukwasaganya nga kukwasaganyizza nga sinnatuuka n'oba nga tompalana era ngenda okukwasaganya nga ntuuseeyo onjagale na nnyo nkulage mbu tusobola okukyukamu nno ebiri ne tuzijjayo ne tusigala nga tuli bavumbi kuba ebyaddala nze mbadde vumbi nga si kwesugira mbadde vumbi ebbanga lunedda ssebo mbadde vumbi okutudde ku kyalo n'emiriro wano mbadde vumbi kati ensonga ntono nnyo ngenda tukukwasaganya nga ate nno njagale na nnyo era nkuteeminge munnange obeere omusajja w'obuvunaanyizibwa enkya bakusange okube ne suuti ngaze okubemuka kali kenyini mbadde njagala kubuuza ki ekyakuleetedde okwesimbawo n'ova mu bavubuka bali n'ogamba nawe osobola okwesimbawo nga muvubuka. Ensonga eyo nnungi nnyo ebizo ng'ebyo mba njagala ebiinamu eggono ki ekya-inspiring okujja mu politics ebyandibadde facing the question obutuufu. Okusooka ffe nga ffe ba ghetto youth tulina emputtu. Nga nina ekibuuzo kyange omukulembeze nze ng'omuntu eyamaliriza okusoma ompa magezi ki okubeera nga nange embeerawo mweno embeera gye tulimu okuba nga nange nfuuka omusajja ow'omugaso ssebo. Ensonga y'amaanyi nnyo obuuziza ekibuuzo eky'abantu abakulu eky'abantu b'obuvunaanyizibwa nkuwadde magezi ki ekisooka kyengenda osooka okukuwabulamu ensi ey'okusoma ffe nga ffe mu ghetto tugiyita a world of fantasy eba nsi yakunyumyamu bugero naye omala okusoma ng'ojja mu kye bayita real world university of life we hustle hard nga tutoba nnyo muyo okuba nga tusurvivinga kuba si ffe tusoose agero ke bagamba nti alituukayo alidda n'akima banne so kati nze asoose naye njagala nammwe banone gamba kwata ku mukono kuba si byafoma ku kyalo twagala ggomboola esanja ekiddako tugende paka munaye mu palamenti so yensonga nkulu nnyo sagala gatuyite naye nyuma njagala tulabikawo nawe tubeera essanyu lyange okusinkana omukulembeze nange si omukisa gwange kibazamba okuba nga nkusinkanya omulungi oli mukulembeze atoleka bulaaza ekibuuzo kyennyina kyangungu zeŋŋaazi afera tuli baghetto youth nsobola akalimu k'enkola ndi basajja bazungu ndi muyiri boda kumbayi ezo kyembuuza ffe nga ffe abazungu naye fuza tunyigaba inshallah oba oyiseera ensonga etuufu muganda wange agyogedde bulungi agambye omulimu gwe avuga booda kitegeeza we mba naye mba ngenda kumala ebizibu by'abavuga booda. Assalamu alaikum warahmatullah. Manya nze Midu Gunman Ganda top security nze mubeera ku mugongo nze sina kibuuzo kya kubuuza mukulu wange kuba takasa manya asobola obikola ejasi njagala kumusaba busaabi sebo kakoza Sharif nkusaba Allah aba kuyambye nga kuteddemu bangu n'otuuka waggulu eyo kusaba okakase abo abaliyo nteno wansi mu ghetto
abaliyo si babbi si batwazi era si bakozi babondya si babbi bageto si babbi just imbera ye batuso okubeera nga bakola bye bakola era nsaba Allah oba otuuseeyo okakasa bali waggulu eyo bogambye bakulanga balya blue band ya prestige naffe no wansi tusobola okukola bye bakola tubisingana kuba tubasingirako ddala ndowooza ya muganda wange nnungi nnyo tekikwetaagisa kunsaba muganda wange Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya nedobozi bapita wa Imani and straight out of Nasa na Uganda na Uganda. And I'm here representing my nigga Uganda wange brother wange Kapoza Sharif saje direte yamma era abavubuka mwe nabe Nansana kyebando kamukamu stenseni kenina mubyuma Musumbi ebitundu bingi Makerere sibange watwa asanga kawuwa bagia mwenna tubasaba nakubanna akola kyo kogera kere temuda abantu be mutasobole tukirira bwe kyogamba bonna abajisibye wano basiru mani kyo ino manya it is for the cause twagala twakuwa abantu tekayo abantu atesola natuka mu office mani naye koza buli omasobola okubongako buli omasobola okutukirira muntu wa wansi nga mbasaba abana b'Nansana lunaku luli olunaku mulindi waliwo bangi abajjidde ku kadi ya Nuupu nga beekuba obufaananyi bataddeko Bobi Wine n'abantu bamanya amazima abantu b'Egganda Nansana Kyebantu akalulu kamu kabeereremu akabavubuka twaze ekyali kulanga kulala byagala eri kulanga kulala kakibira avubuka abaffe mwana wakalo East to west to south because that's the best. kujokera journalistikenda bulayo de anya nedobozo stegende sina kongera tumanya chi mukategede akoza cha Sharif chairman to be Nansana Uganda straight out get to amanya nedobozo bila siwala ndobo wala piti chikopana manya Gaddafi Nansana ala sabeti ametuza Sigadde nze Hanifa Ahmed wano ku Java Hit Media. Dala. Java Hit Media. Banno Dala.